mu mawulire ge tulinawo abakungu ku disitulikiti y'e Mukono bakwatiddwa nga mulimu n'abakulembeze ba disitulikiti eno bakwatiddwa ku bigambibwa okubeera nti babadde batunda emirimu beenyigira mu buli bw'enguzi nga batunda emirimu gya gavumenti kye tuyita public service nga bagiguza abantu olumu ne bagifuna olumu ne batagifuna kyokka ng'ate ssente babadde bazibajjeeko. Kakati mu mawulire ge tulina era ge njagala okuba nga nkuwa ge tufuna okuvaako mu disitulikiti y'e Mukono kigambibwa nti akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga ez'okulwanyisa obuli bw'enguzi ke tuyita anti-corruption unit kagenze ne kaba nga kafuukuuza ne kakola okunoonyereza na buli kimu ne kaba nga ate kakikola okulaba nga kazuula baani abali mu mabega wa bino baani abakola bino era bwe batyo bagenza okukizuula nga waliwo abamu ku bakulembeze ku disitulikiti nga bano nno bagambibwa okuba nti babadde beenyigira mu kutunda emirimu egya gavumenti etuyita public service nga bajja ne bakuggyako akasente ne bakusuubiza okufunira oba okudiiringira omulimu gwa gavumenti olumu abantu ne bagifuna olulala ne batagifuna. Omukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera najjo osinzira okubanga gy'otulabira tanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna Sebamulire Patrick nze mbeerangawo nga bulijjo okubeera nga nkutuusaako amawulire gano. Kakati gwawangaalire Mukono oba omanye ebifa e Mukono oba oli Mukono nja kukusaba ojje mu comment section onteerewo wano ate ensonga ku zino zennyini ze mba nkuteereddewo. Kakati njagala owulirize bulungi nnyo. Mubamu ku bakungu abakwatiddwa era nga bwe twogerera bali mabega wa mitayimbwa wuliriza kuliko omukulu amanyiddwa nga Engineer Robert Kisuule Kibuuka ono nga chairperson Mukono District Service Commission. Kano ke kaba akakiiko akavunaanyizibwa ku kugaba emirimu. Akakiiko kano akakulira bamuyita Engineer Robert Kisuule Kibuuka oyo yakwatiddwa. Kuliko omukyala amanyiddwa nga Mrs. Betty Nakasi ono nga ye sipiika wa District Council ey'e Mukono. Kakati bano n'abalala nabo bamaze okubeera nga bakwatibwa kyokka nga gye buvuddeko waliwo amawulire ge nnakuwa gwazaatugoberera era nkakasanga waba obadde otambula naffe ku mukutu guno nkakasanga byenjogerako obitegeera bulungi nnyo. Kakati njagala owulirize nsooke nkuwe sitole otegere bulungi nnyo bano abakwatiddwa baatwaliddwa bakwatiddwa lwaki era ani ali emabega wa bino byonna tubeere nga ate tutambulira ddala ffenna okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa Daily Monitor nga nabo bongera okukonfaminga n'okukakasa amawulire g'owulirira ku mukutu ogwa Red Zone TV. Top Mukono officials arrested in job sale scandal. Nti abamu ku bakulu abakulembeze ku disitulikiti y'e Mukono bakwatiddwa ku nsonga y'okutunda emirimu nga bagiguza abantu bajja nga bwe nkugambye bakuggyako akasente nga bakusuubizza okufunira omulimu gwa gavumenti ebiseera ebisinga bw'oyitika olwo ne baba nga ate bamaze okuba nga bakukuba. Kati okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu guno kyenjagala okuba nga nkuwa wulira bwe bagambye bano bongera okulambulula kwaga amawulire gengenda maaso n'okuba nga nkuwa. Officials from Mukono district were on July 11th arrested by the State House Anti-Corruption Unit over allegations of selling government jobs. Bano bakwatiddwa ku bigambibwa kuba tebinnaba kubanga bikakasibwa bakyagenda maaso n'okukola okunoonyereza nti batunda emirimu gya gavumenti nga bagiguza abantu bajja ne bakuggyako akasente ne bakusuubiza omulimu olumu n'ogufuna olumu n'otagufuna. The suspects are currently detained at Mukono Central Police Station on charges of soliciting bribes from job seekers in exchange for appointments in public service. Nti bano abateeberezebwa okukola bino era nga be bamu ku bakulembeze mu disitulikiti y'e Mukono kigambibwa nti baatwaliddwa ku police station ey'e Mukono Central Police Station ey'e Mukono era nga bali bakyajingiddwa babateekeddwako omusango ogugambibwa okuba nti bateeberezebwa okubeera nga batunda emirimu gya gavumenti ne baba nga abantu babajjako ssente ababadde bazze okunoonya emirimu ne bakuggyako akasente ate ne balyoka bakusuubiza omulimu either n'ogufuna oba n'otagufuna. Anti-corruption unit officials are now carrying out investigations across several offices at Mukono district headquarters. The next course of action remains undisclosed. Nti abakungu oba abakugu ba detectives okuva mu kakiiko kano akalwanyisa obuli bw'enguzi Anti-Corruption Unit we twogerera bali mu kugenda mu maaso n'okukola okunoonyereza okw'enjawulo mu offices ez'enjawulo ku kitebe ekya disitulikiti y'e Mukono. Nti era ekigenda okuddako okukolebwa tekinnaba kubeera nga kyogerebwa tebannaba kubeera nga bakitegeeza ensi naye nga wandiba nga wagenda kubawo action yonna egenda okuba nga eddako essaawa yonna gwampuliriza wabula wano batugambye tebannaba kuba nga badisclosinga kiki kye bagenda okukola bano abakulu tebannaba kuba nga badisclosinga kiki kye bagenda okuba nga bazzaako naddala eri abo abakwatiddwa mu scandals zino. Kakati wuliriza bulungi nnyo. Among those arrested are the chairperson of the Mukono District Service Commission, Engineer Robert Kisuule Kibuuka, and Mrs. Betty Nakasi, the speaker of the Mukono District Council.
nga bwe nkugambye abakwatiddwa yo yakulira akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga y'okugaba emirimu ku district Engineer Robert Kisuule Kibuuka n'omukyala akubiriza olukiiko olwa district y'e Mukono amanyiddwa nga Betty Nakasi. Bano bo wetwogerera nga bo bakwate bali mabega wa mitayimbwa ku misango egyo gyennyini gye nkugambyeko gwampuliriza. Kakati wuliriza. Mariam Natasha, the Unity's communications manager, said the arrests aimed at addressing systematic corruption within the public service recruitment process. Okusinzira ku mwogezi w'akakiiko kano akalwanirira oba akalwanyisa obuli bw'enguzi amanyiddwa nga Mariam Natasha yavuddeyo n'ategeeza ye communications manager ye mwogezi waako nti ensonga eno ekolebwa oba tugenda maaso n'okukola kino okulwanyisa kye tuyita systematic corruption naddala mu public service recruitment process. Wano mu kitongole kino ekigaba emirimu mu process ey'okugaba emirimu agamba nti bali mu kaweefube ow'okulaba nga balwanyisa embeera yonna eteekebwawo wano mu kugaba emirimu, bali mu kaweefube ow'okulaba nga balwanagana n'ebyo ebizze bikolebwa abantu naddala mu sisitimu eno ey'okugaba emirimu, kubanga kyategerekese bulungi nnyo era kizze kirabwako nti abantu bakola vulugu mungi nnyo naddala mu nsonga zino bwe zituuka ez'okugabira abantu emirimu. Kakati bagamba nti kyekimu ku ebyo bye bali mu kugenda maaso n'okuba nga ate balwanako. Earlier in the week, the LC5 chairperson of Mukono district, Reverend Peter Bakaluba Mukasa, indefinitely suspended the District Service Commission DSC, citing mounting allegations of corruption and bribery in recruitment. Ssentebe wa district y'e Mukono amanyiddwa nga Reverend Peter Bakaluba Mukasa bwe gye buvuddeko yasuspendinze akakiiko kano akavunaanyizibwa ku kugaba emirimu akakulemberwa mukulu oli yinginiya gwe nkugambye Kibuuka. Kakati wano agamba nti chairperson yasoose n'akasuspendinga era nga abasuspendinga kweza ensonga. Bino n'ebintu biwanvu mukko kubanga ne bakkaawo balina okuba nga bayingira mu nsonga zino naye tebannaba kubanga bo bakwatibwa, tebannaba kubanga boogerwako. Bino byagala okwefaanaanyiriza n'ekyatuuka ku Ssejjemba mu district ey'Empigi. Kakati gwampuliriza nze nkuwa buwi mawulire naye bw'obanga olinamu akadde osobola okugenda maaso n'okuba nga okola okunoonyereza ku nsonga zino, then oluvannyuma nange bwe naaba mmaze okukola okunoonyereza kwange nga Red Zone TV nja kujja n'ebisukkako kaawo ku ebyo bye tulaba, ebisukka ku ebyo bye batugamba oba bye batulaga nja kujja nabyo tubeere nga tugenda maaso n'okuba nga tubifuna. Wabula oba tonaba kuba nga osubscribe nga nyongera okujjukiza kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kadeka notification obeere omu ku abasooka okumanya lwe tuba tutaddeyo ate tubeere nga tutambula ffenna. Ssemambulidde Patrick nga bulijjo nga bwe nkugamba nti mbeerawo wano okutuusaako update era wano wennyini wenjagala okutegeereza nti kanzije ne updates eziddako kubanga amawulire gakyali mangi nnyo ate nga tukyagenda maaso n'okuba nga tugakuwa. Kazufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.